Kakati nze nanoonyereza ko amakubo bagamba bagenda mu nnyanja sikulimba nabuuza empenda zonna zambula wensobola okukuba ku oli akagenda mu nnyanja jajja nze nzaagala nemanya lwaki ogenda mu nnyanja lwaki sigenda n'enziro nayo yenna ng'ataddeko gago enzirugavu nga yasamye bw'ati alyanga kisolo nga yasamye bw'ati mugamba yoyo otoyinza kutegeera mu kamiyoni naye kamiyoni yakubirawo yo kimanyi nga kamiyoni tannatuuka ku sho obanga omunene ayimba nga bagamba Abudumulasa ali mu kuyimba ense kuba enduulu ne bagamba mu kamiliyoni wuuyo azze ng'ekisawe kisigala kikalu osanga ng'ate bagenda kwekweka kumudduka kumulumba bulumbi ne bagamba mu kamiliyoni ali mu kko owuli ajja bagenda waali katugambe nga bwe tuli wano ne bagamba mu kamili atuuse ekibuye ali mu kujja bonna bavaayo nga badduka buddusa ogenda eri kamiri omuyimbi ayimba aba asigaddewo olwo okuva lwe yadda bw'ati awo bagambira mu yagenda mu nnyanja amma bwe yabuulamu n'akomawo ne yiiti kwe kugamba nti ogenda ofuluma wano ng'alina gwe wange ganya okukola bwe yafunamu n'ajja ne maama Mia bwe yagenda mu nnyanja bagamba bwe yagenda mu nnyanja waliwo yamulaba biyiza okuba bituufu kuba njukira ebiseera ebyo nga baga kamiyoni talina byenda kamiyoni alina omukira emabega kamiyoni yagenda mu nnyanja bannanga wali atayagala bugagga kansooka embuuzeemu bannayuganda wali atayagala bugagga oba ssente babwagala naye babwagala jajja wali atayagala bugagga jajja babwagala naye ebyennyanja bizibumu ogenda mu nnyanja awo wansi awo ate oli bwagenda mu nnyanja n'akomawo n'omulaba nga yakomyewo nga mulamu gwe tosobola kugendayo genda gyeri geena anti aba avuddeyo kati oba tusobola kugendayo kamiyoni bamuleke Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MRLife kwe tuli amanya bampita Rima Sam oba mitanikula Bongo weewaawo nebaza mukama olunaku lwaleero dwatuwadde tulina mikono gyaffe era kiri eriffe okulukozesa ebyenjawulo kiri eriffe okulukozesa okutonda oba okwonoona kiri eriffe okulukozesa okumwongerako oba okumutoolako kiri eriffe okulukozesa okumuweesa ekitiibwa oba okumuswazaswaza naye waggulu wa byonna kiri eriffe okusalawo oba tuli baggulu oba tuli baggeyo n'ekisumuzo kiri mu ngalo zaffe. Kale nno nkwebaza ggwe atumbudde, nkwebaza ggwe atugoberera, nkwebaza ggwe atatuvuddeemu, nkwebaza ggwe akkiriza nti omulembe guno guli mu kwewa mikisa. Ebiseera ebisinga gwe mwana wa Katonda ali eyo bw'oba oyagala ogenda mu maaso yiga okusanyukirako munno ng'afunye. Kubanga Katonda agabirira abo abalina emitima emirambulukufu era egy'essanyu eri bannaabwe nga bafunye nabo abajjukira n'abawa. Naye kati gwe buli bw'onyiga nga munno afunye ng'olwo Katonda naawe akunyiga kuba oba omulaze nti tosaana kuwa, oli wafutwa, oli wange, toyagaliza. So tukyemanyiize munno bw'afuna musanyukireko, munno afuba muyambeko, bw'olaba nga munno ayina tageti y'ekirooto kye kinayo kimutabukiddeko muyambeko, kubanga ekirooto ekyo bw'anaakituukiriza ate naawe wandigaana okusula enjala, bwe kirivaamu akasente yandikuwaayo omutwalo. Kale netweyigiriza enkola eyo osanga tujja genda mu maaso. La Bongo Charity Foundation tuli mu kuzimbira baana ba ku luguudo ssomero, tuli mu kusereka. Twetaaga just tuwa kifaananyi kyo kikusiigire, tuwe ennyumba yo tugisiige, tuwe hoteli yo tugisiige, tuwe dressing and art pieces, tuwe compound yo, tuwe ebitebe byawo hotels tubikole. Menye kindekeki bona kituwe ekyo ojja kuba otusobozesezza okumaliriza ministry nga tetuwadde muzungu n'omu chance yakutuyita musabirizi. Babikoze abazungu
babikoze buli wamu kakati ekisera naffe tubabikopeko tubikole kubanga batulaze nti gwe bwe babikola olwo nno batwala buli mukisa kubanga ne Bible ekyogera lunye nti oyo agaba afuna buli kimu ate oyo gwe bawadde atoolwako kale afuna omukisa oyo awa okusinga oyo gwe batooledde wadde nga bonna Katonda asigala abamanyi kale enteekateeka eno tekuleka wabweru jjajja so gye balekose wale tusabira ssaala eyo weewaawo ezzaamu amaanyi n'ekuwa n'essuubi gy'ogenda omanyi jjajja lwentutuulako ko naawe wano ndabira ddala nga Katonda njagadde ekitenkanika aye nange bwe ntulako naawe manya emyaka gyange gyeyongeddeko weewaawo onatandika okutuula naawe amaanyi genina kati ewunya essuubi lirinnya buli kadde ne buli kadde lirinnya obusimu bakuba amere mugijja abalina okukkiriza ate twagala ofune n'emikwano emipya era kati era emikwano emipya okuva natandika okutuula nawe emikwano emipya gyeyongerako yes nyina wenjirabira ekikola abantu si ssente zibalina ku mmeeza zaabwe wabula emikwano egyo egibeegattako ne idea gyezireeta era nze nsinga kwagala mikwano okusinga ssente ensimbi ne zigoberera bani bwofuna ensimbi nga tolina mikwano onooziya naani bangi bebakoonye ne bagwawo ne bazirika nga balina obukadde 8 mu mpale ne zitabajjaawo naye ate omuntu gwe banyooma najja n'amusitula n'amutwala mu ddwaliro tolimbye omuntu wabbeeyo okusinga mukama w'amaanyi omuntu wabbeeyo okusinga ensimbi abantu babuuzeko jjajja sanse nnyo okubalaba bannayuganda bannakampala mwenna abandaba mwebala okutwagala mwebala okunjagala mwebala okwagala abaana abato mwebala okubateekamu nsiima we muteeka wewo wennyini kubanga emiti emito gye giggumiza ekibira bwe mpulira nga muli ku pulogulaamu y'abaana era nga namwe mugijjumbira era nga mugiteekamu kye mugiteekamu manya muli mu kusimba miti mito weewaawo jjajja nawe oli onyumya kamiliyoni bantu bangi nnyo baŋŋambye jjajja mugamba atunyumizeeko waliwo yakoona simanya deviate wali simanya White Nile simanya waliwo wakoonaawo naye abawagizi baga nti jjajja wamanyiwo bulungi baba n'okutiktok oyo jjajja munyango nakoona ku Jenina ne jjajja Sinanso Nansana wala se omwe yajja n'angamba nti ngamba tunyumizeeko ku Rasta gwe baŋŋamba naye mwirabidde message eri mu simu yange jjajja munyango mwatandika ne kamiliyoni okuyimba satandika ne kamiliyoni okuyimba wabula nasanga musange oba yansanga busanzi yes ngafuna tu film industry nga yayina iti ya Mama Mia yata nabakuba Mama Mia nga naffe tewali yambya inamu akalowoozo akagamba oba nitukako waggulu naye okimanyi nga buli bwoba otuuse bwoti omanyi otuuse waggulu kumbe tonnaba kubanga nze kamiliyoni kangabo batwesanga ku Jenina twasooka kwesanga ku jjajja Sinansi jjajja Sinansi yasookawo Jenina yaddamu ne twesanga ku Jenina naye nga ffenna kale era nga bye tulina era omanya kati mmazeeko weewano wendi weewo naye nga kumbe oli mukuvuya oli mukuvuya kamiliyoni n'embeera ze zaali zitya nga tannakuba yiiti embeera za kamiliyoni nga tannakuba yiiti kale wano mukwogera naye mukunyumya naye tawa nnyo omuntu ttayi mu biseera biwanvu kwogera naawe yayogerera ddakiika ng'emu nga yagenze ku kirala nga tannakuba yiiti era yembe nga ate bwe yakuba yiiti kyasukka tuli wano nga tannakuba yiiti kwogera ekyayongeramu ne tukyali wano era nakuba yiiti nga akyali awo mukyayiriba embeera za kamiliyoni tezaali mbi nnyo kugamba ye muntu gwe walaba nga abantu bamusuubira bamuteekamu essuubira nga bamusuubiramu okukola mu ekyo yali alina kubanga yali ayimbako ebiseera ebyo nalabira kamiliyoni nga buli omu yeebuza oba eddobeezi eryo oba omuntu alimba atya oba alimba atya naye nga alinawo eggaali nga waliwo eggaali eri awo nga yamaanyi nnyo kati kamiri bwe yajjanga n'asiŋŋanayo amooti mu balanguzi kati najjanga ati n'asiŋŋanawo pade bitamu omugenzi n'asiŋŋanawo n'emmese olunsi negundi najja bukyamaani naye kati nga buli omu kati mu fashion ze bakuba nga kamiliyoni wanjawulo era nga ali mu kintu kye nga ye nga ye kakati wano wetuli wano kamiliyoni abeesimattulako atya era akomawo atya era yiiti emuyise etya kamiliyoni okutwesimattulako twawulira buwulirizi mu nkuubo mawulire nga bagamba kamiliyoni nga basoa kamiliyoni abwe nga laga kamiliyoni yagenda Kenya nekitambula naye nga abantu mwe kitambulira nga teri muntu alina ssuubi mu kamiliyoni ayinza okukuba
kubanga nti yakasera ko yagenda yali akakola yo alubamu yaliko gwe wange gwe nasima tebakulimba nanene olwo era ng'eddoboozi lyayimba mu bayimbi ba Uganda wano ng'erirye lyawufu. Lwaki bali tebamusuubira nti asobola okukomawo ne iti yali munafu nnyo baali bamunyooma nnyo? Yali alina amaanyi mangi naye nga bwe nkugambye ekintu kyeyalimu yali akirimu nga yekka nga balaba tekisobola kukola ye awali amaloboozi gabasebatta awali amaloboozi ga Mayinja gaba Jofule gaba Misa Kisemakula balaba kino kiringa kugamba balukerekero lya lusakaza abesi batukako mugamba banenga yagenze Kenya tuba tulya olunaku lukyolu lukya lumu tulaba lebo ya Chameleone y'okuteepu bagitimbye afulumiza alubamu Mama Mia yena nga ataddeko gago enzirugavu nga yasamye bwati alianga kisoro nga yasamye bwati mugamba yoyo otoyinza kutegeera mu Chameleone yakubirawo bonna byasingana abaali waggulu ate Chameleone adotegese omumbi ayinkana nti amaanyi era ng'oteeka okulaba Kamili okujja okukiggala oba okukifuna akoma wano ya Mama Mia waddamu n'omusinkanako n'omugamba nti owaayi kiki kati bw'akomawo ne Mama Mia omukisa nkufuna nga bwe nakugamba Mamuli Katumba oyo yanjagala nnyo tagaba ssente naye akutuusa wali ssente oba emikisa olumu era tuba tuli muwomizi tukubye mubende sajja akomawo Kamili agenda okukomawo bw'ati nga buli omu yenna alindidde Kamili Uyo kobere muyimbi kobera ni bana tugamba kino kiki Mama Mia fuse Mama Mia okuddamu mukisa okulaba Kamili tusikania mubende twali tukozeewo show ya omizi nga yategese Kamili nga yakigala manager Katongole yagatta Mamuli Katumba ababudumulasi bamukabi abakyagulanyi bani bonna twala tugende akaseera ako kati ng'okuvaawo tulina togenda wa tuyina okugenda Masindi enkeera kakati awo nafunira omukisa Kamili kolo tukuba ekiro bwana nange namukuba ku ngoma nagimusimba n'agiwulira kati bwe tuba tuli awo ku machachi kyoma bafulumye nga kunywa ku caayi awo tutulako tufuna tulawo ne tunyumyamu nze Mamuli Katumba ne Kamili netunyumyamu Kamili nagamba ojja kikuba kumbe nange mbayingidde mu mutima alina ekyaga bakikuba kati kolo nkera bukedde tugenzeewa bane Kamili alina amaanyi okumanya Kamili alina ekisinza kwerabira twali tuli e Masindi yo kimanyi nga Kamili tanatuuka ku show obanga omunene ayimba nga bagamba abudumulasa ali mu kuyimba ense kuba enduulu ne bagamba mu Chameleone wuyo azze ng'ekisawe kisigala kikalu osanga ng'ate bagenda kwekweka kumudduka kumulumba bulumbi ne bagamba mu Chameleone ali mu ko uli ajja bagenda waali katugambe nga bwe tuli wano bagamba mu Kamili atuuse ekibuye ali mu bonna bavaayo nga badduka budduzo ogenda eri Kamili omuyimbi ayimba aba asigaddewo olwo ayimba aba asigaddewo ge bayita amasannyalaze era microphone check one tuwetereze ge bayita amasannyalaze mbuwetereze okumanya musi alina amaanyi kati Kamili bwe yamaliza okuyimba okuva ku show ate abantu badduka nga bamugoberera ng'amaliza okukiggala bw'abajja bamukima bw'amala okuyimba ate neshira nekalira kati olumu amaliza okuyimba agenda batalabiri bamuzingiza ayingira bati mulumu awo manjwa nga basiba kisaikawo kale stage webeera yakuba omukazi oluggi oba oluggi ng'ayingira bwati nazzaako oluggi omukazi naye yali amuyingirirako ne lukuba omukazi oluggi n'agawali obeeja emisango jaggwerawa omukazi kapuuti omukazi twagenda okuvaayo nga bamututte mu ddwaliro kati ge maanyi ga Chameleone naye nga wano bwe twali nga wano ku Jenina wali wonna akufulumiza oluyimba olwo gwe wange gwe nasiima nga abantu bagamba agalowooza ago uli omusajja bwayimba okimanyi ebiseera ebyo abalinga abayimbi balinga basebatta bebakolerewa wakasiwuukira Jofule Lutaaya zikere yazikuba naye akaseera ko yaleetera akayimba ku gwe wa alubamu yali alina mu kakofiira nkoyamane kasasi naye Kamili sebo bano abagula ennyimba nga bamujerega
tojja kuyimba tetujja kugigula teepo gendo ayimba nga kikere ebiroboozi kafurogo ezawo naye ekyawa n'agenda kambaviire n'akomawo okuva lwe yadda bw'ati awo bagambira mu yagenda mu nnyanja amma bwe yabuulamu n'akomawo ne yiiti kwe kugamba nti ogenda ofuluma wano ng'alina gwe wange ganya okukola bwe yafunamu n'adda ne maama Mia bwe yagenda mu nnyanja bagamba bwe yagenda mu nnyanja waliwo yamulaba biyiza okuba bituufu kuba njukira ebiseera ebyo nabaga kamiyoni talina byenda kamiyoni alina omukira emabega kamiyoni yagenda mu nnyanja kyali kikyajjajja nawe wabyogerako jjajja akulabye weekengedde nze kyokugenda mu nnyanja ogagenda mu nnyanja wabyogerako naawe bannanga wali atayagala bugagga kansooka embuuze bannayuganda wali atayagala bugagga oba ssente babwagala naye babwagala jjajja wali atayagala bugagga jjajja babwagala naye ebyennyanja bizibumu ogenda mu nnyanja awo wansi awa ate oli bwagenda mu nnyanja n'akomawo n'omulaba nga yakomyewo nga mulamu gwe tosobola kugendayo geena anti aba avuddeyo kati oba tusobola kugendayo kamiyoni bamuleke naye nga yagenda mulowooza ate gali masannyalaze anti ge bagamba nti ye yakayagajja wansi awo abayogerabo nga tebagendayo ali bati yagenda mu geena tokiraba nga ezo ssente ziba z'abasajja bwetuba musajja tozifuna fuka omusajja ogumira mbalu ogumira mbalu okiraba kakati nze nanoonyerezaako amakubo bagamba bagenda mu nnyanja sikulimba nabuuza empenda zonna zambula wensobola okukuba nze nzaagala nemanya lwaki ogenda mu nnyanja lwaki sigenda nenzino nayo bwe nagamba mugenda mu nnyanja koolwo bategeka ekivulu ebivulu babitegeka ku mazzi eyo kalangala nga tugenda kumalira ddolwe nengamba leero keŋŋenze ku nnyanja keŋŋenze ku nnyanja teeka okudda n'essente ngenda fuka eruminatinze ng'oyo kola olwo wetwakolera ngamba munnange kati wano otuse terikyakubuuza tulumbe amazzi tulumba amazzi twaliddolwe tutuse ku mazzi munnanga asoose alinnyeeyo tugenda mu nnyanja akomyewo agaye bwe nninnya mu mazzi ate mpulira ŋŋenda nze nagalinnyako nejjajja mwalina emyaka emeka mwalina emyaka emeka saagalinnyako awo yakola emyaka gyamwawo nayina emyaka nayine awo omwaka gweyogereramu awo ndimu 2 sokoleke kasama ategera nti kamiyoni yagenda mu nnyanja namwe mugamba kugenda mu nnyanja ekiba kibe ate zirali ndowooza okugenda kwa kamini mu nnyanja agenda ennyanja asabagamba mbu batugenda kubivula okukola abo bivulwa eyo ku nnyanja mbukwe kugenda ku nnyanja n'odda n'obugagga era bwe lwagamba mbu kati jjajja mu nnyango olwo bampitanga lasita mu nnyango kati tuwa ya ku nnyanja n'abawaka nabagamba bebeera obwavu nkoze eki mbusiibudde owasiibulanga abewaka ntoleke ngenze ku nnyanja mbusiibudde kati ngenda okutuukayo ssebo munnange yagenda okulinnya wat naseya n'agenda nemukwatako nadda nanga kati mbuliddwa nangamba naye kakati gwe yiyayiyayo saagalinnyamu awo nemmanya mbu Kamili musajja era teyagenda mu nnyanja gali masannyalaze naye wamala notegere ng'ekibagenda mu nnyanja basawuzi basabize be batwalayo abantu sikimanyanga ate kati olaba ntema miwaatwa jagenda mu nnyanja oba wali engende endala esinga ku eri nkyalemereddwa Illuminati mugamba akubire simu akutwale nakati waba asobola agikube ate ogenda mu nnyanja osoka salako dread soka kusalako tewali Illuminati abana zino osoka salako zino zonna n'osigaza kapata ate ekyo kinnemesa twagala bugagga ate waliwo obugagga obwavu tebunnakuluma jjajja mu nnyango kyakudaala nze njagala mbabuulire wano Uganda olaba n'abantu abo nabona nga bakakasa era nga nze bujulize byonna nze byonna teri muntu ekisooka alumiddwa obwavu nga nze ekisooka teri muntu mugumiikiriza nga nze teri muntu akubye endongo mu Uganda nga nze bw'aba gyali yejjeyo gwakyasiza okuba endongo wano mu Uganda endongo ate etafuna tembeya waliwo pate bagenda olina akuyita jangu mpayo ye 15 nemukuba mpayo nemukuba nze teri akedi gye simanyi tembeya ndongo yo era mukama wano wentuuse mwongereko ddala bannakampala ettaffaali amasimu mukube emirimu mumpe ndi muyimbi mulungi performance nnungi kati nkuba banavuka bonna nembajjako teri akedi gye simanyi mwana wattu
mukwano nabukeera mutaasa kunabukeera ku mutaasa n'oyitamu mpaka olwo bakuvuma bakuvuma kisinga okubba musajja wattu mpaka kukula kigambo kyabo kye bali bagambye n'ogamba kakeedi omunoga abanna bambireke ekigambo kye bali baŋŋambye ekigambo ekyali kisinga okunnuma ennyo okuŋŋamba lwaki tabirekera abato yajja ekyo kyannumanga ne mukama talya nguzi kati nafunira omwana oli gwe nakunyumizaako alimpa maze omufuna nakuba yiti olusuku lwa seminti mukama n'emyaka 5 yajalinga 5 ku 6 byakuba olusuku lwa seminti nensika kali akagambo lwaki tabirekera abato okuva ku kusada ku street naye mba kyenzo okunya okimanyi nava ku street nagamba leero nnalyaki ko nagamba sijja kugenda ku street ninga leero nnalyaki ku street kwa lyo yimbira kati nemali naku 3 ningamba kane ebiriremu ngende ku street ningenda nenyingira akeda nayingirira ku mutaasa ngakuddamu olenga ku mutaasa bweti nga buli omwe ampita ninga olwali osereze ngendo ofuna mpitirivu naye buli okufuna bweti nga bangamba waayi mwakubye yiti tulya lusuku lwa seminti ate gonoonya kibannaga abantu baagala kikonsi era akasajja kakyatambula bakubye yiti ne ate akasajja kakyatambula mwatambula nangana alimpa wano mundoga muyali jaleja kati yiti mugisudde yagikubye tumaze ogikuba kaŋŋambe kubanga bagamba bw'oyita n'omubbi nawe bamubbi naye obeera mubbi mupulaninga mwenna baga bw'oyita n'omubbi olya ku ssente y'ekibi naawe ofuuse mubi obeera wakibi awo tugende kakati awo bw'amala okuba yiiti nga bagamba ate kati okyanoonya ki ku sitwiti nga mamaze okuba yiiti nena yakubye yiiti simanyi na waali bwe yagikuba leero ennaku 3 mu maaso awo ng'otandika munoonya akanyonyi mu kisusunku yalinga wiiki ng'emu tokyamufuna nga toyinza kumufuna n'omuwundi n'ogumwadde omuwundi n'ogu gwe mwali ango kikomanda ekimu ng'omusuza nga tosobola oli yali mwana wa waka nalisuza musuza omuntu gwe basuza yono gwe basuza olunaku n'agenda kaanako yali mwana wa waka gwe wayigiriza gita era nakati wa waka kubanga n'omuzukulu ali waka ate era ateeka okukimanya eri gyali waggulu walungi nnyo era walungi naye ate eno wansi we wali amagezi agayinza okugonjoola ekyawaggulu eno wansi we wali amaanyi era agalaba mu mirandira ateeka okudde no wansi kakati bagamba akasajja kaako bakubya yiti naye era katulemeddeko bannange olowooza ko olwo Kampala nafunayo ssente tewali kuwa ssente mwakubye yiti ate nga basabanze bannange ennaku eri mu kuyimba ate era nze bayimbi bannange mbagamba ekigambo kino okuyimba ogulaba gufuuka bufuusi mulimu nesi mulimu sooka okole bizinesi enywere mwogenda okujja ssente z'oteeka wali mu by'okuyimba oyingirire bizinesi y'okuyimba ejja kufuuka bizinesi oyingirire okuyimba kujja kufuuka bizinesi naye konoosooka okuyimba nga tunakola bizinesi bisiibule jajja munyanga abaye bakumya akasente abaye banyimye akasente nange nzeeyo awaka mbivuddeko kakopi bukopi omukopi mugulu ate talina kwegatta ne ku banne owulira oyo gwolaba oyo yayimba dda ne babubu wayini oyo yayimba dda ne bakamiliyoni babaligidde n'owulira ensisi naye nga byonna bikola ate nga bituufu kamiliyoni yali ayimbyeko ku street Bob Wine yali ayimbyeko ku street noyinza okuwulira Kampala oyo Bobi twamulaba nga akuba akagoma kalwembera nga bali n'oyo yali akuba akagoma bawaayira ate si yali akuba akagoma kaŋŋambo yalinga nga kakulu kaffe nga ebiseera ebyo okugamba yali akubye nga yiti yali Kasolomuje oba omuwulirako yayimba akayimba kagamba Kasolomuje antabudde amazeeko ebintu byange kamanyumize ku luno baana kitange nali nsusa ebinyeebwa mama ne kamuje akayimba ko temukajjukira yali yiti kandi batandika okugamba oyo yayita mwange amazi agenyamba bubi ebintu by'okuyimba bizibu ate n'okuyimba kuno
kulimu emikisa naye emikisa ogifuna otya emikisa ogufuna nga nawe olina kyozzaako mukisa bwe gweggula n'obaako kyozzaako bw'okuba yiiti ng'olina kyozzaako bw'okuba yiiti n'obulwa kyozzaako kyova olaba abantu baleese nnyo amalogo mu ndongo n'okuba yiiti n'obulwa kyozzaako n'ogwa baliyita ddogo n'okuba yiiti n'ofuna amasanyu n'oweerera ebyemabega gwe n'odda mu mwenge nodda mu njaye nodda mu bakazi kampala n'ogiramu n'ogyetooloola ne baliyita eddogo ye bw'oba olina kyokozesa bw'oba bakazi bagawe bamulogera mu bakazi bamutabula bwe banjaye mwe bamulungira mu masada bwe bitero sijja kubigendako tudde wano oyagala okuyingira ennyanja mukope kamiliyoni bagamba yagenda mu nnyanja namwe mugamba tulina okgenda mu nnyanja tufaane kamiliyoni ngenda ku nnyanja bwenti namanya obugagga mbuleese nali ndi ne mwannyinaze ne mugamba ku luno ngagga wadde ngenze mu nnyanja mukene mumuyiwe era tutuuke eyo ngamba ne munnange tugenda ku bbali bwe tusangayo ebinya n'agamba nze nnyingidde agenda okgenda bwenti ng'agenda nasikayo musike nze nali nnyamu nagamba sika bugagga kamiri baba bagamba yazijja mu nnyanja namwe mugende muzijje kubanga nageza kugenda okuzijjayo zannema jajja bakozesa formation infu wali ogenda kwetta bannange kubaga agenda mu nnyanja wagenda wane jajja kiba nakubuziza emyaka awo naye nyina emyaka 27 agenda mu obwebito abino ekitambula naye ekintu ekyokuyimba temuyita kyakuzanyo dokita kamiliyoni omulaba dokita era dokita akubye dokita omulaba oyo mu bayimbi bonna bonna muntu gwenda baate alina ekisa agabye ku kulabo naye akikoze ate abamu bagamba simayo obugaba kolabo aba akwambululira bannanga abantu tebasiima lwakubanza ate naye era ekisima kijja kujja singa kamiri ampa ku kulabo bweno tugikuba akweyambululiremu ekiba kibe bali baba tebalina bye bazzaako namala okuba oluyima ne kamiliyoni nekola yiiti ate nazzaako obugomo obwewese obulema obwakona kubanga amaze okuba ne kamiri kati aleese obudongo obwewese obulema obwakona olwo bagamba omulabye yamweyambuliramu agudde tewali muyimbi wano Uganda agabye kolabo nga kamiliyoni asitudde emiti mito kino kinene bugwesima babeyambuliriramu butayagaliza abantu tebagaliza abantu batwaga tubeere mu mbeera embi kati olaba nze nga bwe nali emabega eyo nga teryandaba tewali era kati ntandise okufuna kasente omanya akasente nze nkateekamu pulaani nene nga bwe ndi omuntu omukulu siringa muvubuka nze oli ni bwangamba jjajja mu nnyango jange oyimbe ku sho ngenda kukuwayo $20 nsiima neŋŋamba nsiime nemanya ngenda kukozesa amafuta gasente mekasigazaako mekasigaza 6 awo manya kiwedde mpaka lwe ntuuka ku ki baziteeka mu bakazi $20 obwanywa bunywe nakubuwa wali bakazi neyaŋŋamba jjajja mu nnyango oyo n'abakazi neŋŋamba oli jjajja tomuwayo singa nkyaliwo takola ebyo singa sikyaliwo nti eyo yonna yonna simanya kawaala n'aleeta wiino nga kati olaba nze subira ennina gwanvu nnyo kubanga ni negative siina bulwadde oli negative ndi negative siina bulwadde era mu Uganda yonna nze nnimu omulamu ndi mulwadde nze nnimu omulamu atali mulwadde buli omu mulwadde nze nzekka nze omulamu gwe ali eyo mukulu munakutegedde tokebeza maaso wekitwale nti gwe mulamu wekka abalala balwadde ye jjajja mu nnyango jjajja mama mie etabuse ekikonda awo kyajjira waawo kikonda kyajja kisakuba wali endongo emabega teri ya kikonda ate wane ekikonda lwaki kyajja nnyo nga mama mie ezze kamyoni yaleeta effujjo lye endongo ya mama mia bwejja nze bamanyi effujjo okujja endongo endalu yatandikira ku fire base endongo endalu wano mama mia nga waali tewali ngumi fire base esooka kujja olungumi nejja era n'eggaali ne zijja Firebase yatonda eggaali wano era obala yeyo base
Firebase ogamba ke kalandya kubanga nga Firebase eyo era kye kinyuzibwa Bobi Wine Bebe Cool bakamiri babuchamani onani ono alina amaaso oyo gundi mega Geno Megadi okiraba era bwe kityo bwe kyali era be baleeta eggaali tewaliwo bya gaali tewaliwo na mayimu mbuno ngenda kutwala CD mubateeke muli mu nnyimbe bamento yo instrumento bakubanga gita live era kwa kabonda ko kola bako Bobi Wine Bebe Cool kamioni bani awe baleeta mayimu okumayiminga muziki bataso Google era be baleeta ne gaali nze nakugamba eggaali zedda tewalinga gaali ninga balwananga mu ngeri yaabwe chokoleke mama mia akwata bada iko kumweyimba mu kumusula baleeta eggaali n'okukuba engumi yalema ate nkugambye kamilioni bwe yatukanga ne bagamba kamilioni wuyo ajja ali mu kubajja ng'alinga eri emmanga abantu bonna bafuluma abasasudde ne bagenda okunona kamilioni bwe yamala ng'onnamwe nga bamaze okuyimba afulumye abantu bamugobanga misinde ng'abagoba endodi abali ku kadodi okiraba kati ebiseera ebyo yatalina na kirozo kigamba mbwe eggaali kubanga bwe yandibadde n'eggaali nga tayinza kusobola bantu audience yabanga eggaali ya kamiri Bobi Wine abatandika batya eggaali okuyingira okutuuka ku kamilioni mukubamu kubanga tulaba wano audience yali emwetoolodde nnyo era ng'emu amaanyi mangi bamukuswamanga batya okumukuba nze ng'ogyeko bino ebyambumbumbu ebyambu ng'ogyeko ngayo kamilioni yava waggulu n'agwa kisinte yamutwako n'agwa naye wali owuddeko mu kamini bamukubidde egindi nawulira nti neera byonna abantu bawaayiriza ngonomuyitawa bino ebyentalo bino byaba byakuwaayira kamini tebasobola mukuba lwa nsonga kubanga abantu bennyini bagenda okuyimbira yeggaali esinga amaanyi ate be baba mukuumye era be bamuggala tosobola kumutuukako Yasasa bino kamilioni ne Bobi Wine bebekubanga tebekubanga bo bawagiza bebekubanga bo dene bakitaminga era bawulanga nga bekubakuba mu bugambo ngolo baba bali mu kupanga sente ezo ziba sente babaliko era bebaleeta bato kamilioni ne Bobi Wine Bebe Cool bani awo nga kali nanka bebaleeta bato mwaba abantu aba basatu Bebe Cool Bobi Wine kamilioni kubanga tulabawo batandise okukola akavuyo kaabwe ani yali asinga okutiika nga yewe omuddiramu tosula akukima ne oba ofa otya yali Bebe Cool ne Bobi Wine beba bantu abayine fujjo lingi naddala Bebe Cool kubanga nakugamba wali twatukoledde ekajansi nga tukoledde ekajansi omukulu najja nengamba Bebe atuse nange nebimane ng'atuuse ne mubonga yana kubyolira vamu luve nentya n'okulya ngamba Bebe naye okukula kumubongako bubonzi era okukula olirwayo lukulidde ngoza okulaba Bebe nga yambadde empale emabega ng'eri muno egwa kyajjalekana nayimba ate ng'empale eri anakulaga mu netisaati agijjeeko agikubye abantu giwadde abantu amunda mulimuki era nga bwayambala nga mulimu akaleega mwabangamu akaleega gistringi bannange naye kakakyali kiki ekyo yabanga fujjo okumanya okukula Bebe Cool yayingiranga ku stage ng'okubuuka obuusiwaati ng'abuuka fuuti 3 okuva wansi okukoma mu fuuti 3 paka shobweggwa nga bwaguba paka kumalako naye kati neewuunya nnyo bw'aba ayimbi akolamu 3 bw'ati omukono negugga akola ye muli gye omukono negugga bananga okukula mukama w'amaanyi okuziza abantu baffe gwe batandika okwambala gistringi empale bazisibira wansi stringi bali bategeeza ate yo balance Bebe Cool yali asinga okusiba balance ate ani yali amujja wanago naye yalinga awaadi kiki kyogamba ani asinga okusiba balance Bebe Cool emulidde wakabi kwambala balance ne gistringi nga wakabi bannange wakabi omazeeko ebigambo Zabana abayimbi abambala gistringi ne bagenda ku stage babikola dda balina gwe bakoppa waggulu ate bano baana bato nalaba kapeka ayambadde akapala katatane kapeke
oyo agenza okukoppa ate nga bali ekintu kivuddemu okutereka olugoye olukolera olugoye nga luliko olubegwa nga luna n'okolerera olugoye n'ogenda okulugula nga lwaggwako ate omala okulugula n'olukuuma nnyo nga ne mu wiiki olwambalamu lumu mu mwezi ogwambalamu mulundi gumu naye nga lwakola ki lwaggwako kati wano akapeka batandise okukola ebyo nga byakola ki nga byaggwako dde jajja twalinaku lwatuukirira kamiliyoni omugamba nayo waayo mbadde nsaba kundagirira ennyanja gyeri nga wali osirikira nnyo ebyama ate yali kyaliwo nakugamba omuntu jajja ekirungi takiragirirayo era niwabanga agenda okukinona agenda tewali amulaba ndoza agendanga kiro teri muntu ayinza kugenda oba agenze mu nnyanja oba agenze mu ssabo oba agenze kunona ssente ola naagenda mu banka agenda mu nkukutu yekweka naye agenda mu ssabo kasina bwe nyinza kumumiitinga kumugamba mbu wayita mu makubo ki naye amakubo ge yayitiramu nze kuba linjagala ndage erire ekkubo eri limu lyokka ampe kulabo okutwaga nti sijja kuwakolabo nkutwalamu Illuminati nakyo nkisanyukira jajja akagera mu Illuminati nakyo nkisanyukira bajja kusaba jajja omuzzukulu anti byakusaddaaka byakuyiwa musaayi bajja kusaba manager oli bakusaba omuzzukulu bakusabe ne mukyalawo ataawo sigenze jajja teweekaza olw'okuba manager akutunuulidde kikubewo mwawukane muddeyo nga temwenyega tekikubikawo ti manager ze muwayo wati ne bamujjako okutu ekikulu manager wamala okuvaamu bwati wano e Uganda okuddamu okufuna manager omulala gwabeera ow'empisa embi bagamba tolaba manager yamuta oli olaba yamuta wampisa mbi kakati tusooke tugende n'ekimu kyaki kino ekyanja ekyennyanja kamala okukiwamu akadde nebanfunyeyo akadde nja kutulako ne dokita amala okumpa emiwaatu emituufu gyenja okuyitiramu njira nkyagenda wana sita kati ate kati tetuli bubi nnyo mu byakasente okutwaliramu buli muntu kyabufunaafuna ate bwe ngenda okukibala abalamu obuli mutandiza okubufuna kasigenze mu luminati ate nyinza okugenda mu luminati obulimu ne bunzigwako ebintu biri ebi kyekivola ebintu oluusi binnema jajja kakati jajja abayimbi babaddewo bakusanzeewo waliwo abayimbi badde otuukiddeko nobagawayi mumpe kukolabo nange ninyemu kkombe nga mmwe oba gwofa sisiiri sifa kisiiri nkyagala nnyo nekyensooka okuwulira oli wamala okuba yiiti oba omuntu gwagala kuba tuyinza kusaba ataliko kulabo kizibu okumulaba nalimpono nga kwali towamulaba musabayo kolabo wakiri kanono ye yali mwana wawaka agikubye muyiribye naye yali agimpadde bwa tugenda ogikubira nafuna accident tikyekyo nafuna accident tikyekyo mukama bwe yagera tokaba muzeeyi ate olowooza wempulira ebintu bwebityo bimpa emirembe mu mutima n'emboozi oyagala ekome bukomi awo mukama bwe yagera bwekyo tuba tukitwala ekyo tukiveeko kale akolyo kaliwa kubanga tulina ogibayisaamu akolyo kaliwa kati omanyi bw'oba okola ebirungi bakweyunira ne bw'oba wabula ne babanyumya era kigwa gy'oli ku birungi wali okola kano kwentandisa okulabikako ensangi zino era kendabise nagamya amasimu geeyongedde n'emirimu ngifuna tulemereko kati tetuva ku maini kati naabo abagaba kulabu nga bajjeno bamanyiza omuntu wala okutuka gumuyita jjeno kamiri muyita jjeno muyita dokita gonna agage ne kingisa ate kingisa oyo mwagala nnyo n'amala mpa ku kulabu bwati obulamu bwange buba butereatulaba nnyo atulaba mugamba kingi sebo nze jjajja mu nnyango njagala kulabo va mu byokuzanya bana baana bo wa kulabo tewali kale bayimba bulungi n'olumala kuba kulabo tebafuna amasannyalaze kyebazzaako ate mu kulabo gy'oba omuwadde natufuna amasannyalaze ate abawulira n'abalabi bo bajjamu kirala ate nga bakizza gy'oli mulekerawo okuwa kulabo abatamalaako fe abamalako ate mutubuusa amaaso naye si kumbuusa amaaso nali sibasabanga ali mu Amerika ajja kunsiŋŋana kubanga ogenda Amerika nasula musabira essaala
soko mugambe mu luzungu anti kati ebyana mwetolodde abafani abaleri ba luzungu byonna beetolodde mugambe mu luzungu ne manager be awo tuba tubuzabuza abantu abali mu program okutandikira gye twatandikira olwa tutandise okuteekamu olulimi olutategereka bali nomuno tujja okutandika tujja kukola program ey'oluzungu mugambe King Saha goodbye King Saha tawo musibudde musibudde Saha mujajja munyango. I would like to do with ye collabo. Hey, wangu nnyo. Yakitegedde dda kwanyuza n'okumugamba ekintu ekimusumbuwa okumanya. Mugambe kale. King Saha nkwagala nnyo. Njagala olugendo lubeere lulungi amadda gonna. Otuuka olunyi ku lukalu lwa Afrika wano e Uganda tukuliridde masanya amangi. N'olunaba okutuuka bw'oti nkwegayidde empereza ka message. Esimu yagiina. Esimu yangenda gimuwa. Ngenda jimuwa era agenda gifuna era agenda gisiŋŋaana simu yange eri 07460 38 asatu esembyayo mukaaga jiddemu eri 07460 38 asatu esembyayo mukaaga ye ofisi yange ye material ko ngofunye collabo tutone material ko nga collabo bagikuwadde jaja munyango sinza kwematira kubanga kakati go kiraba gwe mukama yemwe abamu mukama be yateekawo okusuulira abantu emikono abalemererwa kubanga mukama ayitira mu muntu era nzi wano wendi neggwanga donna okundaba n'amasanyu gennimu n'ebyenfuna ensangi zino yeggwe okakasa nkakasa nga Katonda akoledde mu nze yayitira mu ggwe era akoledde mu ggwe amiina weewaawo jaja munyango tusibula abantu tukwalagana olundi kale banna mwe bali nnyo okutuwuliza mwe bali nnyo okutuwa ekiseera mwe bali nnyo okutwagala jaja munyango mwe bali okunjagala peace and love naye okoka ebyennyanja soko biteeke wali okulokoka ojagwa mukate nze ndi mulokole ate nga oyagala genda mu nnyanja kikuli ku mutwe genda mu nnyanja tokimanyi buli muntu yenna waabagwa bwe bulokole bwe bwe kiri buli muntu yenna waagwa bwe bulokole bwe bwe bulokole bwe tujja komawo mweraba